mutima omubi. Mwewalanga retaliation okutuusa ku enemy wo omulabe. Leave retaliation to God. Whenever you retaliate, Mukama oba omuggyeko kyalina okukukolera. Bw'obanga olina omuntu yenna Mukama n'akuteeka mu gaapu yo, manya kigezo. Muyitanga ebigezo nga Dawudi kye yayita for God to promote you. Amen? Have a good heart like that of David. Mukama tatunuulira bungi bwa Saala. Your heart contributes a lot to being a good person. Nze omuntu agenda mu church nga mubi, ofundako atasaba naye nga muntu mulungi. Omuntu asembera n'ofuna amasaakalamentu naye ng'oli muntu mubi, nga n'ekyalo kikumanyi n'ewamwe nga bakumanyi oli muntu mubi. Of what value? Have a heart like that of David. In the gospel, Yesu ayogedde ku bintu bingi naye njagala kujjamu ebintu bibiri. Nasomako akatabo amateeka 15 agakuyamba okubeera mu nsi emirembe. Amateeka abiri erimu lyali positive eririmu negative. Erya positive ligamba kola omuntu ekintu kyoyagala bakukole. That's positive. Then n'ekirala tokolanga muntu munno kintu kyotayagala bakukole. Now listen to me. Every act you do will catch up with you either sooner or later. That means your mission must be to do as many good acts as possible, to give out as many debts as possible. Mabanja ki ebbanja er'okwagalana. Muzikireko abantu, muyambe abanaku, yamba batobo. Paulo nga wandikira Timoteyo yagamba nti no, omuntu yenna atasobola kuyamba beewaabwe mubi nnyo n'okusinga omukafiiri. Obanga tosobola kuyamba mukaddewo ali eri mu kyalo naye ng'oli mu Kampala yadde omugulira akantu. What kind of Christian are you? What Catholic are you? Obanga batoobo tebasoma naye ng'oli eno nga n'abakazi obakyusa n'abawala olina abawera naye ng'ewammwe balina bubi. What kind of Catholic are you? What kind of Jesus do you receive in Holy Communion? Now, mwewalanga okukolera abantu ebibi because buli kintu kyokola kikomawo. Naye kikomawo doubled in value. Every good act comes back to you. Bwemusanga nga abantu abakadde nga balina agazibu gangi mulwangawo okunenya Mukama. Abamu bakola agakolobero nga bato ne bakola ebikolobero nga bavubuka ne bittuka ng'alina emyaka 7. Mpulirayo HIV squad. Oli ng'amanyi alina mukenenya ne webaka n'omuwala oba n'omulenzi n'omusiga obulwadde ng'okimanyi oli mulwadde. Abantu ng'abo ebijambiya by'e Masaka abakwata ebijambiya ne basala bannaffe bannayuganda bannaffe abantu bangi mu ggwanga muno abali ifo betutamanyi bakuwa akakadde kamu n'ogamba ogenda otta omukadde. Every blood that was shed is on the hands of some people. Waliwo abantu ab'amaanyi kati naye ensi erinze balifa batya oba bafudde bulungi abaana baabwe n'abazzukulu baliba batya. We are waiting to see. Some people have been so evil in secret and in public. Mwembasabira kintu kimu mubeere bantu balungi mukole ebintu birungi. Ebimu bigaana mwewalanga obulogo, mwewalanga obutayagaliza, ettima efutwa, mwewalanga okwekiika amakubo g'abannammwe okuwangula. Temulemesanga bantu. Be an instrument of other people to go forward. Be an uplifter. Lift as many. Raise as many. Mwabalina kasente muyambe bonna bemusobola. Buli muntu yenna ayita mikono gyo mukolemu impact. Why are you alive? You are alive to touch souls, to touch hearts. Bwetufa basembayo ekintu kimu ebyafaayo by'omugenzi. Nze ne ngamba abantu toli balamu kukola byafaayo, muli balamu kukola byafaayo. You write your name in the hearts of so many people. Be a good person. Be an extra Christian. Who is an extra Catholic? Is that person who does an extra.